Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yasituka yasaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu okwanjula bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya ne gavumenti nga bwe yasaba Honorable Haruna Kasolo okwanjula bannabyabufuzi abali ku ludda lwa NRM. Naye Bobi Wine bwe yali ng'ayanjula bannabyabufuzi alina munnabyabufuzi gw'ataayanjula Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, President General wa Democratic Front. Era Katikkiro bwe yasituka mu ngeri ey'okuwumbawumba n'agamba nti mukulu Kyagulanyi oyina munnabyabufuzi gw'otayanjudde naye sikunenya kubanga tomwanjudde kubanga waatudde nange mbadde simulabye bampereza buweereza akapapula ne bamulicognizinga waali. Ekintu kino okiraba otya? Katikkiro mu kwogera kwe yabadde ng'alina gwakuba okumubuliza mu ttaka. Bobi Wine yagudde kibalo, yalabye Empuuga n'atamunyega. Kiki ekyabaddeawo nga tutunagenda ku bubaka bwa Kabaka? Amatikkiro ago saagalaba live saagenda Kibuli kuba namanyirawo ggulo Ssaabasajja tajja kubaayo. Mulangira mulaba buli kiseera ne Katikkiro mulaba. Kati okunyiga abantu abatabalaba nalaba nga nze atudde n'engoberera olutimbe era nagagoberera bulungi ku TV 2. Naye Katikkiro yali tagezaako kuwumbawumba. Yali agunjula principle. Yali agunjula Bobi Wine. Yes. Nti yadde yayogera Oweekitiibwa Mpuuga yekka. Waliwo aba opposition baatayanjula bangi. Bangi. Baatayanjula. Ate nga baamuli ku lusegere. Waliwo Michael Mabike baamusiba naye mu Arua. Wamma. Bwe batandika naye UID gundi balyoke People Power balyoke bagende mu UID union. Mu byobufuzi temubaamu mpalana ya nkali ya lugendereze. Ne bw'oba omuntu mugira mugiyamba ko nti oli otya. Nga bwe yakikola mu church. Nga wanene Erubaga. Era na wano yali asobola okukola ki? Okukikola. Waliwo abantu bangi baludde nabyo mu byobufuzi. Nalabawo mukwano gwange Honorable tukiikirako Makindye West Ibrahim Kasozi. Ibrahim Kasozi naye yaliwo. Yaliwo. Nga Bobi Wine atandika ebyobufuzi abuulira ba MP 17 Kololo tingenda kujja okwesimbawo wa vacancy nti. Mukyaddondo. Abantu bonna baamulabanga omuntu ali mu kusaaga. Nga wolaba omuyimbi. Nakiddamu mpaka Kasozi bye yagamba nti oba oli serious nkolera budget nja kufaninga 50%. Ekyo kitono. Omanyi campaign politics ya campaign mu Kampala 50% ogimanyi? Kubanga Kolo waffe yakozesa 1.5 billion n'aleka nga 500 tazimazeeyo. Kasozi n'addamu n'azisasula oluvannyuma ng'ate tayiseemu nyeeko yakoze eki? Yayiseemu. Kakati ekyo kikulaga ki? Nti waliwo be nalaba MP abagundiivu ku opposition nga tebali babasaalirwa baani nga tebali mu nuupu naye baba baganye ba opposition. Oyanjula bonna. Katonda wabafu atuyita ffenna aga nti waliwo ewaffe mukulu abange mu abantu ayita Kwezi ne Siraaji. Walaga nti abange mu abasiraamu ayita buli alina erinnya ly'Ekiwarabu. Walaga nti abange mu abakkiriza ate si buli musiraamu nti abamukkiriza. Buli mukkiriza abamusiraamu. Kati omukulu oyo okugamba nti talabye Kasozi nga waliwo omukolo gwe yaliko mabegako katono nnyo nga kuliko Kasozi kuliko ne Road Mayor Lukwago. Omulangira taluma mu bigambo bye ng'abalala era wamuwulidde ebigambo. Yagambye nti bye nalabye mu bumyufu bwammwe mbadde nsaba bireme kujja mu kulonda kuli tusaasire busaasizi. Eyo message nnene nnyo okuva ku mulangira ali Kasozi aweebwa ekitiibwa mu kitundu ekyo. Kati omukolo gwe nkugambako emabega waliwo Ibrahim Kasozi ne Lukwago. Nagamba Lukwago Elias abasiraamu tukuwagidde emirundi egisukka mu 3 wano. Kuno tetugenda kuwagira.
ng'akyogera bwe Omulangira Nakibinge leero tugenda kuwagira Ibrahim Kasozi ate yakyogerako ku Kasozi nga bali ne mukwano gwange Latifu namuganze mukuza wammwe muli wano ne Kasozi mwagala ekifo eki kuba abasiraamu tugenda kuwagira Lukwago meseji ye yali etambula era Lukwago yakolaki gundi yaddayo revanse nga omukuza amugambye addeyo eri gye yagwira kuba basobola n'omwetikita ne bagimusuuza Yobwa Lord Mayor bagiwa na bbiira agenda okuddayo nga talina waatuula ng'alinga yannyama kaakati okugamba okujjukiza omuntu nti kirabika tomulabi yabadde amukiina Katikkiro yabadde akiina Bobi Wine yabadde amulabye kubanga nze yabadde ku kamera nalabye nga ayita omumu we yatandise okulaba nga bangi tajja kubajjukira nabagaa kati musituke mwenna aba opposition ayimuka gwenjogerako yakola ki yatuula gwenza obutamanya abadde deputewo tekisoboka bannange okutta akazinda nga yatuuse n'amagamaga n'abebbali eri bonna n'aboogera gundi mulabye kakati eyo ye message eyabadde direct Bobi Wine olutalo yalwananga ne banne bayimbi banne nga Baby Cool direct n'alulaga mu bantu lwaleese mu byobufuzi terukola mu kifo ky'olimu oteeka okukiwa ekitiibwa newe yandibadde nga President Museveni yaliwo ne bamugamba yanjula abakulu abali wano yandimumenye yandimwanjudde kubanga guli mukolo gwa byabuwangwa tegwabadde mukolo gwa byabufuzi nti olina kuyitamu noyanjula ne Rubongoya atalina kyali noleka ku mukolo atalina kyali ku mukolo noleka abadde mu lukiiko lwa Buganda eyo mistake Bobi Wine alina kugyenenya ate mu lwatu adde mu Katikkiro kuba Katikkiro yandisirise ye n'amwanjula naye ade asomesa ono nti zino si mpisa za waffe si za mu Buganda olabika okoppa bukoppi za ku buko kibi nnyo goza senga bawadde Bobi Wine senga bawadde Mpuuga Mpuuga yandimwanjudde teyanyanjudde Bobi Wine kati ekyo kyo Mpuuga is a gentleman kali kyeyo mbi nnyo kyaleseewa Bobi Wine mu byobufuzi bya Uganda waliwo abantu omuntu ataswala aba muzibu ayinza okugamba nti ekyo bw'atakinyege abantu bajja kumujajinga mu Uganda kuba yakyogedde yabadde kabaka w'ebweru eyamulonze okwanjula yabadde muganda wa kabaka gye balonze olunaku lukoleki lutambulire oyo mu layini y'abali obwakabaka mwali lwakuba yayiwa ku musaayi naye nga dignity ekitiibwa kyamuteekamu kisingako nekyawasajja omulangira Kasimuye w'amaanyi kuba asikira ate oli kakungulu so ekyo ekitiibwa okimuwa newankubadde ekintu kyoyagala kikola omulangira nze bwe mutuukako manya ekyokukola era ye mulangira yekka gwolaba nti senga yali kabaka obuzibu bwandibadde bw'amaanyi alina ekitiibwa kye bamuwa nafunako omukisa nendirako mu ddiiro awo mu ddiiro lye naye we mutuula bwe muti bw'abajja bw'ati waliwo asumula engatta eyaddiwa asumula eyakkolo n'ayita ku kapeti n'atuula baleeta ebyokulya gwe basooka gwe ne bwe baba bakusembezaayo akataasa ne kajja n'ettawulo nti bafukiira mulangira bw'amala okunaaba nammwe babategula olina kuliira ku sipiidi yawo nawe bakutegula nga tonna bakulya kakati bw'oba tumanyi kitiibwa kya mulangira bakuba n'abalangira bakuba empafu enkonyogo ne zibakuba oli mulangira konko newankubadde nga mu balangira balinamu ebizibuzibu nga bw'obiraba ennaku zino naddala ku ttaka beerwanira ku ttaka waliwo omulangira abantu ba Ramazaani baga nti ettaka lyaffe eryegindi eryebwayise balitunda mulimu fojale naye despite that nga entalo bwe ziba mu family
omulangira yandibadde aweebwa ekitiibwa principal n'ayanjula abantu wakiri n'abagamba mwenna n'abatali banuupu muyimirire teyandiremye kulaba mwami Mpuuga ku mpewo nange yabadde eggaba nakirabye ate obulaba ku social media buli muntu ateekako ebiwawaatiro ebyako so ekyo kyo kyabadde kibi. Kakati bwe tudda ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wabuwulidde bwe yagambye nti nno bino ebiseera bye tulimu bya kalulu, mwegendereze nnyo abantu abayinza okwagala okweyambisa ekiseera kino okutuleetera ebizibu. Obubaka bwa Kabaka buno mbadde njagala obuwulireko bwe bwabadde obuwulira. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda bwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Okiraba? Agamba mu kaseera kano abalabe ba Buganda mwe batera okuyitira okulaba nga batuleetera ekizibu. Oyigamu ekintu kimu nti nga tetunnabagenda mu kalulu wabaddewo mu mwaka guno olutalo Buganda ng'egamba mutujje ku map mutuyita simanyi region simanyi biki Central Region ekyo ne bakirwanako naye nga lwaki ojjawo Buganda tajjawo Busoga lwaki tojjawo Wankole n'otajjawo Karamoja kati kitegeeza era ne batandika kwekaza nti ekyo kyakolebwa bano bagundi sekituufu baleese empapula z'okucekinga ne bazikuba mu mawulire nga Buganda era teriiwo Buganda ate ne batandika okutambula bano ono yagudde namba nnya yani Kiwanda naye Museveni Buganda lwaki si Museveni ku Central Region lwaki baga Museveni ku Buganda President yabadde wano ku lubalaza lwa Bulange Emmengo ng'agabira abataka ettaka ekitali kikyamu yali baguli adde atongoza kizimbe kati n'ebyapa babireese naye nga bibulako ebimu tebinnaggwa bulungi bikyalimu Honorable Nabako yagambye bikyabulako naye omuntu eyandibadde awo ng'omugenyi omukulu ye Kabaka w'ebweru Katikkiro so si Oweekitiibwa Nabbusa kati ono Nabbusa ye oyinza omuyita buloka ku Balange yakonnekitinga kiri n'akireeta ekitali kituufu ekitali kikyamu omulangira yenna omanyi omutaka yenna ateekwa kuba n'ettaka kyekimuyisa ettaka naye baadde tebalina ttaka kati baba tebalina ttaka nga balireese ate Kabaka w'ebweru yandibaddewo ku lwa Ssaabataka Kabaka yayitibwa n'agamba tajja kubeerawo era Pulezidenti baamukubira essimu n'abagamba nti ye tajja kubeerawo ye naani n'omulangira omukulu ne Ssaabataka akulira abataka naye tajja kubaawo. Kati ekyo kitegeeza nti waliwo olukonko Kabaka lwayogerako wakati w'abataka ne Katikkiro ne Kabaka waabwe abatwala. Nze nagendawokko ne njogera n'ekika kyaffe Walusiigi ne mugamba ffe tulina ettaka ebakka naye balibba bubbi ate bakuteekako erinnya ebbi nti gw'olibba nagamba nti nateekako ne kaveti ne mugamba luli ku kooti waaliyo ensala nagamba nakigendera nga njagala lituuke ku nkomerero nzuule ababbi ne mugamba wano waliwo ofiisi yaffe ey'ekika ky'Effumbe eriwa nti nagindaga nagamba weeriri naye tugenda kuzimba kubeereko omwaliiro gwa Ssaabasajja kubeereko omwaliiro pulojekiti yaabwe nga nnungi ddala naye yeetaagamu okukwatagana abataka be bateeka okwanaganya so sinabwesaga nti nsi yenakolera pulezidenti si kyejjusa enkya jagenda omu kubalangira babatwala omu nalaba bamuwaddaawo ki omulimu mu State House fakiti bwe yali agenda akola stop over ku lubiri ddala olwa Ssaabasajja n'amalawo eddakiika 4 waliwo abaana bamusalako ab'essomero n'abawagizi ba NUP
Nayogera gye balina headmaster abaana bano balina ebizibu n'abawo obukadde bina cash. Headmaster simanyi oba abaana n'abagulirako nte headmaster nga yanaaba bannange ukimanyi nti headmaster yanaaba yali ku program just stop over kati President Museveni kumutega butezi kintu kino bwekiti sente zikunkumuka bukunkumuzi ke kanyeebwa kakozesezza abataka ke kanyeebwa kakozesezza abalangira ababadde awo ku mukolo ke kanyeebwa kajja okukozesa Buganda nga teri ayogera nti tukoze kino nga buli omu amuwa buwi. Ke kanyeebwa kakozesezza okugamba nti buli mukulu wa byabuwangwa bwewe emmotoka bbiri Kabangali nene bano ne bagamba nti waffe taweebwa kashi ne bagamba nti bamukoze eki bamututte. Kati kitegeeza nti ajja kugenda ne mu bannaddiini awo emmotoka ng'okulonda tekunnaku empya abadde abawa ebbanga lyonna naddala buli gwe balonze. Waliwo yali ku mukono yanga yakaddiwa nga bakamukyusa aga bakuwe ate ne bagirwanira ne munna ayingira fuluma n'ayingira n'agala n'oyo nja kumuwa. Kati Museveni yatufuula abantu b'ekkalamojja nti obasanga ku kkubo n'obawaayo ekinusu n'afuna ekyokulya. Toteekawo mbeera emukulaakulanya mu kifo ky'okugaba eryato oba obutimba agaba byennyanja ate fereti ne munuunanuunako. So oyo kati obubaka buno abamu babadde babutaputa nga bagamba nti Ssaabasajja abadde ategeeza Lubongoya ne Mufumbiro abalowooza nti nno baagala okujja mu Buganda naye nga balina ebigendererwa ebyokusaanyawo ate abakulembeze Abaganda. Nawo ndowooza osobola ogyogerako bulungi nnyo kubanga Omungereza omuzungu aga nti East and West home is best. Mu kaseera kano ak'okulwana okukwata obuyinza twetaaga representatives mu ggwanga lyonna nga DP Nuupu oba PFF eyo gyebiri buli wamu wonna nga weebiri so si kubeera wano mu kanyigo. Tolina bw'okola substitute ateeba n'oleeta omuntu eyakalemu okuteebayo ggoolo mu mipiira ena n'omuteeka ku nnamba 9 abadde akuba eggoolo ne zinywa akatima ne kenyeenya. Balimu ezo abadde omulaba n'okugulu kwe nga agenda mu myala n'agwa muno n'akola n'omugamba vaayo jangu eno tukuwa Lord Mayor vaayo Makin tutekeyo Mufumbira nga gw'oteekayo ewaabwe agudde emirundi 3 n'etikiti erumu yagitunda butunzi. Kati nga omugamba sulaawo ku lubalaza lw'abalimu ezo onunye akalulu ofuge abannakawo bayita baseru Busoga ekuganye bw'ogamba wano nakulirawo obukulizi nze nakulirako mu Busoga nasomerayo emyaka 2 nsobola okugamba nti eno ye waffe tekisoboka eno wa mukwano gwaffe naye wekuba kuddayo nzirayo eri Kayunga gye bakuzaala situse tulwane tutusule. Bobi Wine wagendako e Busoga nga Waiswa yaliyo nga MP tawire essanyu nga bw'andasanga Jema n'ono mwiru ng'olina abakwaniriza bw'owulira essanyu. Waliwo gy'otuuka nga olulimi lwammwe lwa short wave. Museveni waliwo watuuka nga alina kuddayo eri lwakitula aga kati Christmas etuuse omulabako ng'agenda kugomba nti ngenze kulya Christmas teri nte naye agenda wa East and West Lubongoya material nnungi nnyo okugenda giyawangayiramu emulukuba bali agenda babangule nti wano kintu kikyuse tulina kufeesingana agende ne ttiimu ye bweti akomewo. Kati senga Rebecca Kadaga ayagala okujja okwesimba eggomba teri amuganda naye kiwa kifaananyi ki ab'e Busoga nti eri bamugoba bamuzira nti kati alinga king si alinga king maker e Busoga abadde n'abantu abadde bamukuba ebbanga lyonna ba MP banne ne ba minister naye 99 kujjako 2 be bayiseewo ono mukoddomi waayo Magogo n'omulala Brandon abalala bagudde abadde bamulwanyisa. Kakati ekyo kikulaga ekifaananyi nti Busoga sigamba nti tugende mu mawanga
nisooka okulaakulanye ewammwe yere oluggi ewammwe ogenda olimireko munno naye gwe wonsuka eri wano ga nti nze wano kukulimira emisota gitudde so ekintu olaba atali ne Bunyoro waliwo yawangula wa kyama president n'agamba gwevaako yadde owangudde naye nga abantu bamulonda abamumanyiti mukiga nga bwefe tulonze Nnyeko naye ti Nnyeko atugasa nnyo ng'agenze gyava ewaabwe eri ebudaadiri simanyiiyo kati tetuteekwa kusosola amawanga naye tulabe nga regions nga bwe zaatemwa tuzikulaakulanya nuupu tejja kufuna bwa pulezidenti ng'eri mu Buganda ate ne mu Buganda mwebadde n'akalembeeza etandise okwetemeratemeramu yo yennyini Busoga mulina ba MP babiri lwaki ali omu lwaki toyagala bawere 15 Muwanga Kivumbi n'oga nti tulina limiti kasita tuwaza wano 10 nga kiwedde 10 kitwala buyinza kati gwoba oyagala oba ofaananidde ddala ne Mubaraka Munyagwa agamba nti bannange waliwo embaga naye olusuniya lwange lululu okubalaga nti lukola tusooke tulyeko kati ensonga ya lusuniya Muhammad Nsereka abadde MP wano ku Centre naye yatandise ekibiina taye yakitandise yategeeraganye ne munne bakikole n'asaba fulaga bwe yamaze okufuna n'agoba abantu booli eyamuwadde fulaga nga ne masomo katakyagakwata balagaana naye abe balina akasente akaliyo kati mu isi ng'ogyeko ebina pati kati ono yamutemyeko naye yabadde Rwanda nankubya nanga nti ngenda kugenda mu isi nyimirize ebintu byonna bye nali muwadde ate lwaki ogenda kulaba omusango ogufaanaganako ne gwa Kibalama ku Nuupu Nuupu yajjanga ntunuka kati gundi olaba nti kati akamyufu ke balina tebasobola kakolanga ebiina bwe bikakola mugende mukole primaries nga NRMZ yakoze tebasobola olwokuba tebalina constitution ate yagibayamba gikola ne bagiwamba yoseggona ate yomu gwebatayagala akole ki adde kati emunuupu oba mulungi kulya oba mulungi mirimu omubi okulya ojja kusanga bwe bataaswala ennyo ng'omukazi ababeereddewo okutaasa abanuupu yadde nga mulwadde n'otamusaasira nga bamumya tiketi nga bagiwadde Zahara Luyirika muwala wange naye nkugamba nti kiba kikyamu okuwa Zahara kati Nomma Malende omukazi abadde mu makooti ebbanga lyonna olaba avudde ku kitanda gundi yakwata obukadde 10 Luyirika onaakwata obukadde 6 bwe yawaddeyo Mission Midubaga Kawempere n'akwata endala 10 n'abiwa Kampala abakyala ate ozo bandi musaasira ne bagamba asatu gasigaze wejjanja bambi mukazi watu naye bali bayoola buyozi nene wooyoola n'omuwa tiketi naye kati oyinza omutta pressure nga Segirinya oyinza ogaa nti ekyamuta kyavayo ne badde bamutta bamuteekako omuntu so ekyo kibi nnyo okuba ne munno mu struggle nakubuulirako nti Kasozi gundi Bobi ng'agenda eri okwesimba ku MP Kasozi yamuwa 550% bwe bamusiba mu Arua labirira famire ye Kasozi gw'oyinza mu kaseera okunoonya abakulembeze mu Kampala n'omuma Kasozi olw'okuba siwa Nuupu tosobola bana omuntu yakubererawo bw'atyo n'ogenda ekadaaga n'ogamba nti tujja kulwana naye mwina abantu baayo begamba nti ono kati nga bwe bali mu kusunsulamu abagenda okugwa bajja kujjanga independent kati Museveni olw'okuba amanyi nti akalulu kategeeza numbers ajja kuba boggoleramu awo temujja tebagala mujje mutuule abalala basuubiza ebifo abasuubiza obwa RDC waliwo Sakwa bwe bawangudde nga bamubbibu Sakono w'ejjinja bawagobyewo abantu ne batandika okuteeka nga opponent we eyagwa luli FDC nga yagaba ssente ku layini n'abawa ate yalangirira ne results sakwa nga bamukozewo batamugire yamaze kigambibwa nti yatunze n'ekibiina ettaka lya East African Gundi ebyabayindi awo waliwo poloti ani yatunze oyo eyabadde baleku balyeku ono wafu owa Baba TV
bamusamoninze nga yekwese mu baba munda ne bamunoonya kusaawe ensalo mbaba ne bamulagirira balungi atudde ng'ayagala ennaku ziyitewo kati munjegeza kibanna kati awo yayinza okufa pressure akasente yakagabye senga bamuggyako wali senga ayitamu Sakwa ayinza okutuuka mu campaign nga ne Sakwa zenga independent nga nono yamubye nga naye nagati ono yewaffe nga naye nono si mubi kati ayagala mwembi mu munoonyeza akalulu omwagwe yayitewo tasobola ku ewase kikubo sekikubo tayinza kujja natamu akazindaala yadde nga waliwo ndalabye Lwashande ne Moses Ali nandaba bonna y'omu nabadde nze Lwashande muyise na Moses Ali si y'omu Moses Ali musajja mukulu ku Lwashande naye embeera nga ndalabye nga ye embeera yeeyo naye mukulu Lwashande ki kyamukutula okutuukaawo nalabye banne bagira nga ye agenda bugenzi bwati nengamba Lwashande wange bulwadde Museveni alinamu abantu babalwadde n'abajjanja mpolampola abo bonna ba Moses Ali waliwo brigade yalingaawo oba yali Kano nga tosobola kumanya nti yaliko omuntu naye nga ye mugagga omujaasi ali awo nga ku katale ka Kiseka omugenyi oyo Gatoza kumanya nti yaliko omuntu kati si muntu embeera y'obulwadde ekufu tewalabanga Honorable Kyanjo ng'ali wano tewamulabako emabega nga tannafuna bizibu kati waliwo otuuka n'oga nti ono musaasire ono mukole ki kati abo oyo mulwadde naye ate mugagga mugenyi embeera eganye buganyi kutereera naye nga mugagga kati Lwashande akamyufu banaakamugjamu naye yagambye nti ebitabo bwe biwera naye bw'ayitawo oba bw'ajja ebyo byonna embooko z'akoze mirako n'ebeerawo oli n'amukuba akalulu agamba nti bamubbye sekikubo ojja kulaba ati Lwashande wakugendera mu keesi ojja kulaba obuzibu embeera ng'esukkako naawe akalulu kakuba pressure katako wano MP omuganda wano Masaka n'afiira biri mu maaso waliwo ataliyo waliwo omulala atali biri mu maaso so ebyo ebyakalulu kakati mu bufunze obubaka bwa Ssaabasajja bwabadde bulagira Balubongoya ne Mufumbira bo badde ewaabwe babadde indirectly bwadde bugamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo buli mbuzi eyo yabadde message buli mbuzi nga Ssaabasajja ayogera ekigambo kimu gwe n'okijjamu by'oyagala oyagala nti saagala mubongoote beera alaati eyo ngombo yatambulako akabanga kati neeno eringa egamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo tukwatagane mu birala naawe tukusangeko ewuwo embalala nga naawe oli Honorable tusinkane wano tukole ekintu kimu obuzibu bwa wano si kuba mwemupiba ebibiina emupiba bwe bati obuzibu bwa wano kujjako musota bw'otagukuba mutwe towebaka kujjako president kuba yalagira buli kimu ye kakati ate emisota gitandise okuleeta obwana bwagyo wano awali struggle kyekizibu kyokka buveeri nga butulimbye ne bujja wano nawo bufutize ate tebudimba nti lwakuba nti bulimba abantu be bamanyi nti balimbwa kuba nze ninawo yekatana katana Bero brigade ya Bero yali mulirwana wange oyo mwana tukuze naye akulidde wali wakati nga Bero akyali Kano era asomedde ku sente za NRM Lubongoya naye takyegaana Nyeko yaliko youth NRM n'avaayo olw'emivuyo gya sente naye kati bw'olaba moto yegamba nti no corruption ate nga bamugoba eri ng'ate yali abye sente kakati simanyi oba yazibba bye nawulira ekyo tulina okukakasa nti we tuba tulwane tukuze ebitundu byaffe byonna across nga buli omu adda mu kitundu gy'azaalwa omanyi annual event ebeera e Busoga ku nyegenyege tegasa kaddaga yekka naye ate yali agirwana ya Anita Yamong abeera e Bukedde yagibabba ettaka ne baterayo ne LC5 chairman kakati yagamba over my dead bodies tejja kubaayo Nabbanja naga tujja kujjamu ebikyamu ebirimu Museveni n'asirika ku nkomerero ng'egenda okubaawo n'awakaddaga ebbaluwa egamba nti ejja kubeera nga annual event order teddamu nakukwatwako
hoteli ya Kadaga ejjula gwa 10 bagibukinga ne babeerawo ne balambula ya Century eyo kakati bana abaana ababeera wano bakubiyiriro awo bakolera awo hoteli wezijjula bapangisa ennyumba y'omuntu ne bajja ne bapangira ennyumba yo namba ne bakuwa akakadde kamu kitundu ennaku 14 omanyi ekitegeeza ku musoga waawo aseka chapati abafunye ssente ne chapati yennyini erinnya ey'olukumi eba ya 3 lolekisa erinnya beeyi akatale ka mubuulu naye nga kasitulwa omusoga n'akola ki senga ekyo ne Luwongo yakikolako ewaabwe embalala Waisa n'akikola awalala Eruuka. n'ayongera ku ekyo tugenda okukwatagana nga ebintu bikola ki bitambula bulungi tetugamba nti tebategwa kujja muno naye basooke bawe priority ewaabwe Ssaabasajja kyabadde ategeeza exactly ebigambo okujjako ng'ewaabwe wakyawayo nga Kanyehamba omugenzi we yakyawa ewaabwe n'agamba wano wenfuira era wenziikanga siddayo eri ewaffe bajja kumbonyaabonya bwe wanyina ensonga yakuddusaayo nga Luwongo yagiyina ne Waisa oddukayo kubanga kyatuwalidde kesisi okutuula olutuulo olw'enjawulo okukkiriza pulaani y'entaana gwewagirabako okuyisa pulaani y'entaana bamuziise wano ewuwe Kanyehamba bamuziise waka era nze yakiŋŋamba emirundi mingi kiri ku kamera kiri ku likodi nti banziikanga wano kiki baamugyewo awaka ne bagenda wali ku Rahana International School ne basabira awo wewagazi ne bajja ne bamuziika awaka era kati okugaziya ekibuga ekyo nobagamba oyagala kuzimba osooka kusasula famire yagundi nogisasula bulungi nogizza awalungi kubanga wabawadde pulaani ey'entaana n'entaana nayo bagigabirako pulaani mu KCCA bagigabye nze gye nasosa kutegeera kati ffe abaziikibwa mu town councils tulina okugenda ne tufuna pulaani y'ebijja kasita wabanga ekibuga kigenda ku developinga olina kugifuna waliwo ebibuga nga basazeewo nti wano tukagala mabaati ga green kati bwogenda eno Entebbe Akurite tewali nnyumba etali yategula bwe tasobola kuzimba tegula genda onoonye ekibanja kirala awalala katonda wange oboyina kakati ne bano batubuulira ensonga entuufu eyagobagoba ewaabwe bw'oba wajjanga refugee kati musumbula yagamba nabeerakaawo nawulira Nambooza agamba yabeerakaawo ensambya n'akola ki bw'aba refugee tumutwale nga refugee nga bwe tulina Abaeritrea Abasomaliya n'Abasudani kati awo refugee tumukkiriza okwesimbawo ate kakati olyezze tayagala kudda waabwe tawa nsonga ntuufu ate azzeeyoko abe baabwe ne bagamba nti tetujja kuwa mirundi 3 kati lwaki otwala ekizibu ku muliraano kibanga kugoba mubbi tumugobye ku kyalo ani gweyagala bbe fate ne tumusenza najja mugunjulire awo bamu kibuuko kati ffe baleeta reject ate nojjawo omusambi waffe bali mwezo era ekikolimo ky'ebyobufuzi kijja kuba ku Bobi Wine senga bali mwezo agwa ku bwa Lord Mayor ekikolima ajja kugenda nakyo kuba omusajja atwamusanze bwali ng'atudde entende mu kitundu kye ate kiraga nti ne buno obumyufu obavuetingi tebabutunuddeemu bali mwezi mu Kampala yabadde asenga mu Nuupu okubeera abeere Lord Mayor bw'oba okola voting kwaba abasaba nedda kati buzibu awo we buli gwe mu kutunula kwo bali mwezi ayina ebitundu bimeka ebyokuwangula Kampala emikisa gyenkana ky'okuwangula Kampala kati kankubuulireko Sale gyali eggulu tagenda kuddamu kuwagira Lukuwago mu kalulu kano akajja ekyo sikimuwaayiriza yakawandika obubaluwa bubiri omuntu awandiika aba akijje mu bwongo Lukwago asobola okwegaana nti Sale tamuyamba naye amuyamba bamumanyi ayogera nnyo ayina bye bamuyisizaako n'abakolera yadde agira ne bikola awo mu City Hall ne bamala okulonda bammeya ne balonda ba MP ne babatwala eggulu ne babanazaako enfuufu ne bakola agreement etali mpandiike tontabaala siri kutabaala mugende mwogera naye temukuba olukiiko mu Kampala olw'ebyobufuzi olulabyeko ekisanja kino gino emyaka 5 gibadde peaceful nnyo Lukwago yalukuba wali ku City Hall ng'ayagala okwanjula ebigenda okukolebwa abantu bonna bali mu hall nabana abalukuba batuula mu hall teri agenda kukola nga walaba nga laale
wali ku ssaawa ya Queen bwe zaabanga edda oyinza okusangawo Alani oba Katwe ng'akubyewo laale oba Nyeko tekisoboka mu myaka gino. Kati abalonzi baabwe babasinkana batya ng'edda zaabeeranga laalize bwe batusinkaniranga abakulembeze baffe ne boogera. Omala okuyingirako mu nnyanja toyinza kugamba sijja kutoba nkuba bweta kukuba wakiri amazzi gakutoba kasita ogendako eggulu mu nnabyabufuzi ate beegaana baagala kugendayo mu bubba nga beesibye obukaaya naye eyabatwalayo yennyini ogyomukyazeeko wano luutu ono mukwano gwange omulema omuzibe yakulembera delegation eyo n'abatwala kaakati wano wetudda ku balimwezo balimwezo agenda kufuna tiketi ye. Yes, ali kushuwa ddiba ejja kujja. Munda mu Nuupu mulimu abatagenda kumuwagira mu Nuupu nga bajja kuba ne kaadi nga tebamuwagira. Twafunako wano Kasozi mu kulonda okwa 2016 n'afuna tikiti ya FDC fe abamuwagira twali baddi twatuuka ekiseera ne tuyiwa akalulu ku polling station esatu ekansanga gaba ku St. Denis n'eri ku musenyu ku mwalo nasanzeemu obululu obutiikingi obutali box ezo satu ne tuziddamu naye yeggaba nalina brigadier ng'ayimiridde awo ne RCC baali bakamujja Entebbe nagamba Siraaje nkumanya oli so critical naye oli positive lwaki muyiye akalulu kano ne muyitiramu nagamba mwandironze nkeera akakalulu ffe tuli ba-NRM naye Kasozi tumwagala ng'omuntu tulaba ebipande by'eservice without colors tetufunangako bantu baagala Kasozi nga babibiina birala nga bo mu FDC waffe tetuwezayo bantu 100 supporters naye akalulu yakakola ki yakawangula mu combination ya DP FDC ne NRM awo waliwo Mutaka Nadduli awo talondangako wa opposition tamuwagirangako amuwulire amuwunyiza ziizi ne referent mulowooza kati yeesimbye ku bwemu naye baali bawagira omulangira naga nti wano tubbirawo obululu nyaka Kasozi mutabani wange Zaake yagenda okukasukuuma n'ono mutowe Zaake ekyamani we lusitu ekyo kiyita kitono omuntu n'akwagala nga toli wa pate ye. Nze mulirwana wange Brigadier Beero lwasooka nga tuwangudde Mabike batukubamu n'amasasi ne byonooneka ne bakwata n'abantu be ne tugenda nga mulirwana ne tuteesa ne babajjayo ba escort be naye akalulu akaddako yakwata akalulu bwe kati nga bakamuwadde n'akatiikingira mu bbanga nti Siraaje muwadde akalulu awasobola okaganda ne bwe kaba kamusamiza oba musiri busito washenkana oba bageto oba weemuyenga ate abeemuyenga tebalonda tebatunule naabo tubalonderako ddala abo. Kaakati Lukwago alina olutalo ne basajja balaba omu ku bayunivesita mu Kampala omu ku basinga ebyo ebisansasansa byolaba byabwera bwereere nga tugenda okubeera n'omukolo oba commonwealth ffe biki ne babisimba wona kati information gye nnina agamba ngenda kuwagira omuntu yenna ajjako Lukwago nteekamu ssente zange ye basajja balaba kati gwalaba wa mutudde mu maaso ye Kasozi omulangira yakyogedde lwatu ono tannaba kukyogera naye sayinizi weeziri nti oluvannyuma lwa kanso okuyisa ebintu akulaakulanye omwalo ogwo Lukwago yayimirira n'amugamba tojja kukikola yadde kanso ekola ki ekkiriza kati eyo fakita yakubiri bwe twali bawadde Nabiira tikiti ya FDC ya Nuupu abantu abaali aba Nuupu nga Nambooze Medadi Nalwega Muwanga Kivungi yonna tebamuwagira badda ku Lukwago this time round si we kiri mulimu abantu Kasozi abali mu bifo ebisavwa mu kanso muno nga muwala wange Zahara n'abalala nga Kasozi yabakubira ebipande ku bwereere ne Zahara Kasozi yabikubiye ngamba luli kulonda kulyo kwa muleeta ate sinnaba kulaba nkolagana yaabwe bwevaawo naye bw'abazze banoonya akalulu
mulwata waba kulaka kuyega mumpere kasozi tajja gamba bali mwezi kati bali mwezi agenda kufiira mu kitoliro kiki mu kitoliro afiiridde mu nnyanja mu kifo kyandizeeyo mu kidiba kye mwafuna ensonzi ennungi lwakumugamba nti waliwo ne pulaani ey'okugjawo abantu abazze okwegatta ku nuupu nga babadde balala indirectly babatemeko eyo nayo pulaani Lubongo gundi bali mwezi agigwamu bali mwezi simuwalana nye bambi abadde nakawa kuwa kansala nzo mu kuba mentalinga ne yesimbawo ku bwa road mayor omusajja ne amuwangula nga amubbye netugenda ntuwaaba omusango wagundi Faith Munda nagogoba ku technicalities nti bali mwezi teyali signinga Kyambogo yali akolera ngo wa engineer bwe batone bamufuwa eriteeka teriyo mu nsi enkulu nti obadde okola oli lecturer nti olina oba oli mu government nti omale kusigninga bwengwa anti wano ekigambo designinga buli myezi 6 kati lwaki oli designinga gamba nti ndi designinga nenja kudda wengwa batekewo provision batekewo akantu ako batekewo provision kutisa ba public servants we designinga nja kudda bateka nene mawulire babagoba abamu kasita of course ate mawulire olina kuba nito naye wali omuntu abadde mu engineer sente azibbirawa abadde akola bibye amusasula mulala kasi yasi yazo okwesimbawo gwe mugambe ndigendo umula bwovaayo ddayo nze nayizayininga nga mu observer ne monitor tikati ngenda kalulu bakama bange ne bakimanya nga sireeta na story paka kalulu kakola ki lukagwa nenkomawo kakati ate bwongoba nga ngudde oyagala kuntwalawo oba oyagala kunzita busi kakati yakalulu kankubye ate n'omulimu naye nze ndoza nti badiscouraginga ba public servants yes naye okutenyigira mu byobufuzi yes kati bwengwa kankomewo nkyalina obwongo bwange ate sikaddiye bigambo nga sibe kitegeeza bali mwezo emikisa gye gy'okuwangula mitono emikisa gye gy'okuba namba 2 mingi mingi egyokuba namba 2 mu Kampala gye gisinga obungi mu Kampala mmanyi akalulu tekafaanana bitundu birala mu Kampala mulimu factors 5 ng'onaawangula akalulu oteekwa okuba omanyi geto zonna nga zikutegeera nga zikumatira kyokubiri oteekwa okuba ne ssente nga ziwera yes biri ebya weevu tebijja kubaawo ekyokusatu oteekwa okuba nga omanyi constituencies ezirimu eddiini gy'ogendamu kati bali mwezi baga nti awangudde ebibaga ate si mu katuliki mulokole nti awangudde mu bapasita nabo bangi mu Kampala naye beetegeerera tebabategeerera naye waliwo amadiini ge bategeerera abasiraamu bategeererwa mu bifo ebimu kasita omulangira Kasimu Nakibinga ayogera kiba kiwedde nsambu tabangako na CP bawera 10 mu Makindye West yafuga ebisanja bye 3 nga tebamuwanga owa CP nga bamuwanga omusiraamu mulangira ayogedde Kyanjo yafuna yawangula fakta y'obusiraamu yalimu mukwano gwange nalukoola gwe nafunira eddwaliro n'atampita kuliggulawo naye yawangula fakta y'abasiraamu gyeri mu parties ezimuwa eri era olaba nti bonna baali basiraamu naye abasiraamu bagamba nti kati obusiraamu ate gwe osinzeeko kuba naye yali yamuvuganya ali musiraamu lwakuba yali ayambadde enkofiira mbi era obululu bwe yafuna luli bwe yagamba nti bamuyolerako ne bamuwaako era bwe yafunye ne mukamyufu naye ate agamba alina amaanyi ate agakuba nalukoola yagazadde gidi Nambi yawangudde akamyufu yawangudde akamyufu ke Kampala bwe nawulidde Kampala ke Kawempe era yafunye kakaaga kenda so fakita za Kampala nyingi fakita endala oteekwa okuba nga bakumanyi nti gwosinga obutayagala President Museveni nambozi ekyakozesa ekyo akalulu katuuka n'alaga nti President Museveni mubi nnyo era amutwala enkya
kati ezo factor za Kampala naye tebatunuulira nti gundi atukoledde ki Lukwago mulungi nnyo nkukaabira ku bantu kyogamba mukaabi era bw'omugula ku bakaabi asobola okukola bizinesi ennungi bambi yakaaba lwa nnaku yakaabira ekiteezi yakaaba maziga kukaaba kuno si maziga nange mukole muti n'akaabira bazze bagoba mu ntobazi n'akaabira ababodaboda naye bw'akaaba tewali implementation bw'agamba abatembeeyi temujja kuvaawo nze ndagidde Jennifer wamulaba ng'aba yakasimbula emmotoka nga bayoola babateeka ku pika paka luzira kati abantu abagenda b'otaddemu confidence bw'oba tosobola ku implementinga ky'ogambye kite ffe waffe nga tetugamba ebyo mbw ate pulezidenti alagidde Jennifer alagidde twalina bagundi abo baluufi kijambo nga ndi deputy mayor Nyakana ne batuleta emmotoka ya sentro ya Nyakana negenda ngeze kumenya katale kansanga wali market master yankubira nti waliwo abatumenya wano konze emmotoka ki mbuze namba mbuze building inspector ngagamba tetugimanyi plana eyo si yaffe ya mu sentro nembagamba nti eyo mugigobe si yaffe bajocha nagikumako omuliro mpya tukuddabo kabiri ne bajja ne banga nti ate kikinti nze simanyi mmotoka eyo nabagambye sigimanyi omulala na kampuni bagiyita waliwo kampuni yakola Hanilon Road oluvo ensambya ku ddwaliro paka ku barracks ne tubagamba basasuleko ekitundu balikireke bamale okumaliriza wayitewo ebbanga omwalo ogwo teguguddeemu ne gugwiramu mu wiiki bbiri nga bakabasasula ne tubagamba bamale gukola babawe balance ne bazibawa nga tebatwebuuzizzaako kampuni yemu ne bagiwa okukola eruwafu parish chairman wa parish development committee nankubira nomwabatanze konze bakola ki nti balina tractor wano bagenda ku level liga ne bagamba sibamanyi temubakiriza bayiwamu omunyi mu bitractor byonna paka lwe bakomawo ku divisi obwo bayita obuyinza bw'oba ogenda kola kintu kiyimirireko kituuse tolimbalimba bantu nti bannaye tebajja bagobawo nkyaba bayole kyogamba nti bali mwezi ajja kulimira n'ogamba abantu bazi bajja bamenyawo ekya ne babamenyawo kyogamba nti bali mwezo ajja kulimira Bobi Wine nga amaze okugwa ne ba Bobi Wine bajja mukolimira ye yajja kukolima kubanga takiraba naye ne banne bajja mukola ki Bobi Wine oyo bali mwezo ne bwajja ne waisa mufumbiro nga bamusiiza ebizigo bya kaadi tani 2 najja independent tawangula bali mwezo nakawa bali mwezo wa amaanyi nakawa kati tuli ku Kampala yawulawo enjawulo nti Dr. Abedi Bwanika bw'amaanyi ewuwe wali si w'amaanyi akubwa president kituufu kati ne bamugamba nti katukuwadde tikiti ya DF ojja kuba president oba tomusiibudde mu byabufuzi akukolimira bwetutyo bwe twagamba Mabike wange nga ndi ku kakiiko ka FC Katonga nga nze ku kakiiko ka Electoral Commission nga Lieutenant waliwo yali Major Lubalamira Lulanga nga chairman waffe nga engineer bali mwezo tutuula ku kakiiko ako kakiiko ebyo aba babiri ne tusalawo ntugamba nti tetugenda kugenda mu kamyufu k'aba president banna betulina abagala flaga ne tuyita abantu ba eminence basemwogerere baani abakulu 12 babatuuze boogere nabo ngabo batuuzizza aboyi ne Nandala ne tutuuke Sande 2 nga baganye okukkaanya kyanja aganye okuvaamu Professor Kigonga aganye Mabika aganye Besigye aganye ne tugamba tukube ballot paper ne tuzikuba naye ne balini basigala nga boogera nabo kati enkeera tugenda okugenda Namboole tulonde sawa nnya tufuna amawulire nti Professor Kigonga avuddeyo ayagala kino ku ttaano tufuna amawulire Mabika avuddemu ayagala bwa road mayor tufuna amawulire ku ssaawa 6 nga tugenda tuggala nawo nti finally ne Haji Kyanjo avuddemu ayagala bwa MP Makindye West kan tugamba gundi muzitereke ballot papers tugende tulangirire Namboole nti Besigye akoze eki yakutte flag ya IPFC yes ne tugenda ntulangirira
kati n'agamba Besigye nti buli muntu kyasabye kyengendo muwa mabikki oyagibwa Lord Mayor ono bwe mupiba kibiki ne tubiwulira naga nti ngenda nakola akamyufu okuva ku bwe mupi okuddawa wansi wonna tufune candidate wa IPF yasookera mu Kampala district ne Nabira n'aba muyaye nnyo n'amuwangula ate nga gwe yali azze okulwana Besigye yali azze kulwana Nabira omanyi omuyaye nga akutte mufaliso ku mutwe nakugamba amabati gakusala ovaamu mangu nnyo sikulanga amabati gakusala ali n'atamuwagira namukalu k'e Kampala naye omuyaye y'omwoyo n'akola akakodyo bakutte Besigye wali ku poliisi ku CPS najja amutula ku kifuba n'akangaza nnyo ekifaananyi ne kigira nga Nabira yalwana olutalo lwali awo akalulu n'akawangula yalwana okujjayo Besigye bamutwala Nabira amusikkane tasobola kujja mu Kampala seyazaalibwa mu Kampala naye yafumbirwa mu Kampala era muyaye wa Kampala amaanyi gamuyitirako oluvannyuma nga baawukanye ne baba batandise okugabana ennyumba bwe twalako sayidi eno naawe twalako sayidi eno ng'omusango bwe gugenda kati ku nju ng'omu alina amasannyalaze omulala alina amazzi Nabira yasalangako Sempala amasannyalaze ono n'amusalako amazzi omu n'ateekawo abaserikale Nabira tebajja kuyingira onaayiwalampa ekikomera n'ayingira kati omusajja kati yakomyewo ekibanja yakijje ku mukazi n'alajala banange kyonna kigula ne babuzeero nti si kike kati abo bwe bayaaye abasobola okunoonya akalulu mu Kampala bali mwezo tagwa mu abo taliimu mulungi nnyo mu constituency ye nnyo waiswa tamutuuka nako yadde kwota lwaki bajjeewo omugezi asobola omugezaako ye ndowooza Kenneth Paul Kakande oyo yandibadde amugezaako naye Kakande naye ebizibu bye ali afootooka nnyo mwogezi mulungi era bw'alifuna kyasi n'agenda mu Parliament akalulu akasooka kaamukuba Luhindi n'amusazisa costs ng'amusinza omusango ne tumuwambaza ebijolobero bya Sebaggala nga twagala omuleeta ne yeesiba ku Sebaana nga mulungi nnyo mu Makindi naye nga si mulungi ku bwa president kati nga tulina Sebaggala ng'ayagala bwa meeya tutwalayo laale eri ebutabika tumugamba weetegeke tuleeta Sebaggala amasannyalaze wegali n'agamba temuleeta pulezidenti genda agenda kujja eno ne bakuba akalaale nga kalinga k'abantu 5 abali mu lumbe ne tugenda tukuba wali ebutabika ne wajjula wonna n'avaamu so nga awo yali afunye omukisa ogweripa ku Sebaggala nga kati amasannyalaze bwe gali ku Bobi nti bw'obanga naawe otundika oyitawo ne bw'oba totundika mu kisanja ekiringa oyitawo wayiswa atundika simanyi ne Lubongo yatundika mu Kampala Central kyajjawo ku mulundi gumu ku Makindye East Nyeko yakuba ebipande ebitasukka 1,300 nga nominatinga n'akuba ebipande nga 7 nga olulayo wiiki emu nebizindala ebyalanga nga londa olaba ambule yatiikinga nakati obamu tebamanyi gwe batiikinga nti yononyeko vaawo kubanga takomyewo era gyazeeyo eggaba wamulaba misinde gibamutwala nga kagudde kati oyo kati senga tebeetereza ab'opposition ne baleeta omuntu ali vibrant yandibadde nga Kasozi awo yandibadde awangulawo naye kati abana abaliwo mabike simanyani nkugambye abamuwanzeeko eddusu bali mu kiti kirala kati senga tebeetereza muwala wa munirwana wange Brigadier Bello gwebayita Judith abaho emiruka egimu ng'ena agiwambye omuli Gaba Wabigalo Kisugu Kansanga taliimu ne Kabalagala naye bw'awamba Kibuli constituency eyo bogimaze ate nga ajja giwamba lwa disorganization ya opposition ne Kabalagala si basinza balonzi Kansanga na Kabalagala si wasinga balonzi Kibuli yesinga ate bw'awamba Kibuli olwo bomaze ekitegeeza Kibuli yesinga Gaba neddako Kansanga neddako
kati kitegeeza Bukasa nayo ine emigottoko eyo bangi. Kati kitegeeza omukyala alina stronghold 2 olwadde 3 saawa zino zawambye aziwambye yajja omukazi nga w'amaanyi nnyo aziwambye naye teyandibadde w'amaanyi disorganization ya opposition bwe mukulaba Nuupu eyongedde kulinnya kukka mu kisanja